kumacha nagenda kulusa sanga 12:00 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Sebunya simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ngambumbagatira omulundi gumu. Mu byopulaning ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Sb4 Media, Tuggussa Enssonga. Abange banabazi kwako Katonda wange. Wasta. Nsaba jaja. Nsaba. Mukama wange nze koletya. Nze ndabyo wamu. Akiwa mkokutera nikokura. Ega mama mi asidi. Oide. Ogamba asidi kama hivi. Sasa daga tuwatesa muteke badage mutekeze. Muteke mutage. Muteke mama. Muteke. Ukwata mama. Kuma. Ngenda kuma. Muhamadi wafu. Muhamadi wafu. Ketwala Muhammad nawe nyolide.
Mukama yawonya. Hey, ngumye. Sidika. Tindiga olugendo lwaffe okuvira ddala mu kibuga Kampala ne tuyita Masaka ne tuyita mu Mbalala ne twolekera Ibanda Road ne tukyamira ku kyalo Luhumba ne tutuuka ku kyalo Nsiika Sb4 Yeka Go Nji. Tuli Mbalala district wano we tuli we wa mukulu John Kateera nga yewali muganda waffe Karo eyali Saudi Arabia yafunira ekirwadde kimanyiddwa nga brain tumor. Tuzze tulabe embeera weeri, tuzze tulabe tukwasaganyiza tutya okubeera nga tusevinga obulamu bwa Karo. Emboozi nga zino zesituyambako okubeera nga tudduukirira oba mwe mutudduukirira okufuna family nga zino kuddamu okufuna ku ssanyu. Tutuukidde maziga nga maama ali mu kukaaba. Katuyingireyo tulabe embeera eri etya. Gwali eyo emboozi no gisharinge, emboozi commenting ate donating. Gwe nange tusobola okukyusa obulamu bwa maama ono, tusobola okukyusa obulamu bwa muganda waffe Karo. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Basobozese Mukama Taata, basobola okufuna bayamba obulamu bw'omwana wange Mukama Taata. Nkwebaza Mukama olw'abantu bo, nkwebaza Mukama Taata wanaakwatibwako yenna Mukama Taata obugabirira omugabirire Mukama omuwe ebisinga byonna byayagala ku bulamu bwe. Yenna anaakwatako Mukama nze nga nze sirina kye nsobola okusasula abantu abo abananyamba wabula Katonda yekka yaba abasasulira Mukama abantu bo Mukama Taata. Neche maya so tubuzaako. Mami. Sine saba ko buteka teba. Jewale ko nyabo mukono. Nawo olise botoli nyabo. Madam kulabanga nyabo. Sikulemba ndabo mbiri. Kuli kaye Saudi. Saudi navayo. Navayo naite wandekera bulamu. Koza amanya gwani. Mwana nzeko Businje Caroline. Katusooka twebaza Mukama olw'obulamu bw'akyakuwadde. Amina. Ate era nga tukakasa nti Mukama muwonya. Amina. Agenda kubeera nga akusuusa. Amina. Okay, nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya, tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Stories zino bwezi tuzikola. Tuli ku kyalo Nsiika, district y'Embaala, Kagonji Sb4. Nga twabagamba nti nno ffe ku kikwatagana ne bannyinaffe bye mwalise ba Kadaama bwe tusinga okussa essira. Kasimu kaakubwa ne bagamba nti Caroline ali mu mbeera mbi yava Saudi. Naye embeera gye mutasobola kwogera, tutokedde maziga nga maama ye akaaba. Saidi ziri waliyo sister we yagenda kubanga atubwira embeera yatandika etya, tukoze magezi ki okubeera nga ate tutaasa obulamu bwa Caroline.
Kajugenda sister kalu tugenda mulekamu kuba tubadde tujja mu kubona ne yesika funa ataka Karo afunyemu attack era nga we bagambye tubadde mukunga tujja ne yesikamu ezo kutuuka n'embeera nga si nnungi. Kaakati Caroline ya processing ebyokugendako e Saudi Arabia mu 2016 nabiprocessinga nga abantu abalala nasucceedinga n'agenda e Saudi Arabia. Yali akamala emyezi ekitono nnyo nga 7 n'atandika otugamba omutwe gumuluma ne tulowooza nti oba weather yeeri tumugamba guma okole ojja kukola ojja kumanyiira weather omutwe ne gugana ne gupasistinga nga gumuluma nonta nti lwe yavaayo n'akomawo e Uganda kutuuka e Uganda tugendako mu bahabo simanyanga allergy what and what byonna ne tubigendamu. Finally nga after 1 month netugamba tugende e Mulago. Bwe twatuuka e Mulago ne batugamba tukole CT scan. That was in 2017 mu April. Nituuka e Mulago ne tukola CT scan. Results nezikomawo nga bagamba ina brain tumor. Operation gundi solution eri emu yokka ya kumoperatinga. We were admitted netubeera ku kitanda kumala 2 weeks. After 2 weeks we were discharged netuddayo ewaka. Tebamulongoosezza. Tuba tuli ewaka twakamalayo nga 5 days to 6 days. One of the doctors, she's called Dr. Hussein Senyonjo. He's called Dr. Hussein Senyonjo. N'atukubira essimu n'atugamba we take Caroline back to Mulago. So netuddayo e Mulago ne tutuula ne batandika okukola tests ezitaali emu oba 2 ekitwali almost eri emyezi emirala nga 2 nga tuli Mulago. Atugamba balina okukebera ebintu bingi nnyo tebamalaga mu operatinga. One day nga tuli myezi era 2 era ne wabaawo okwesika okubaddewo olwaleero. Yesika Mukama n'asaasira ne muwa Panado n'adda engulu. We yadda engulu her doctor came. They called the doctor. Mama Dr. Senyonjo omusulwadde gwagamba akomewo embeera ebadde etabuse. So tetumanyi kyakola. So the doctor came. Bwe yajja n'atugamba tugende tugula ebintu by'okumulongoosesa. Ne tubigula ebintu. Netugenda ne tubigula ne tubireeta. It was a Monday nga bakamulongoosa. The following day ku Tuesday nengenda ebigulu n'ebintu nembireeta. Okutuukaawo nti ate omanyi tebagenda mulongoosa nkyate why? Doctor agambye bajja mulongoosa some other day. Tukamu naye katugume ne tuguma. Twali tuli awo ne wajja ekiro omusajja wa ambulance nga tuli Mulago olwo n'agamba najja nga alina aba patients balondamu mu wodi mwe twali natugamba preparing abalwadde ng'agamba ffe ba attendants preparing abalwadde nkya saawa 10 mugenda bakola ki batwala tujja kubakima twatwale mu Cancer Institute. What came into my mind nengamba Karo ina cancer w'okubongo. So nengamba sijja mugamba netugenda ne mutegeka netugenda mu Cancer Institute ne ba patients abalala. When we reached there buli patient bali bamuteeka mu kasenge ng'asangayo ba doctors ab'enjawulo. By that time ng'ayina eriiso erimu teriraba n'omukono tegukwata kale ng'alinga afunyemu stroke ng'ali paralyzed one side. Netutuuka ewa netubonembwabuuza naye ekigendererwa ky'okutujja eri ne mutuzza eno ayina kansa w'okubwongo oba mbwa mbutuli ba doctors bali kola exams so bagenda kukolera abamu ku maaso ngeri gy'abantu bali bayina ebintu ebyenjawulo ebikola ki ebibaluma naye ngeri ebibaleetedde ebyo byonna tumor. Netuguma ne bakola ebyawe bye baali bakola
ne tukomawo eno wansi mu New Mulago gye twali. Olwamala ne bakola ki? Ne batugamba the next week batugamba Carol bagenda kumoperating era ku Tuesday next week. Tugamba kale kasita tuli prepared buli kimu kyonna kye mwatusaba tukoze eki tukirina. Ne bagamba kale. So that day reached, Carol was taken to theatre. Bulungi nnyo nga yeetwala n'okwetwala. Nagenda mu theatre ne bamoperatinga. The operation was successful. Still, she was operated by Dr. Senyonjo and it was a group, a big team. They were operating. Twali tuli osawa ngemu n'ekitundu yakawungeezi nga bavaayo mu theatre bamutwala mu ICU ng'ategeera buli kimu kyonna ng'akimanyi buli omu ng'amumanyi. Mu ICU n'asulayo olunaku lumu ne bamuzzayo ne bamuzza ku woodi. Olwadda ku woodi twamalawo endala ndowooza wiiki ng'emu bwe kiba kinene ne batudischarginga. Dokita n'atugamba agezezzaako bambi okulaba nti amalawo ekintu ekyo bwe kikoze eki wekiri. And indeed he did a great job. N'atwalirirawo ebbanga eryo lyonna. Basibula ye n'awona. Ye ne tukumanya nti awonye. Kujjako n'atugamba agenda kubeera ku ddagala. Ayina eddagala lyamira kuva operation eyo ng'alimira. Ne bakola ki? Ne tugamba kale itsoke eddagala n'alibeerako kasita akoze eki azze engulu ateredde n'aterera n'addamu n'akola emirimu gye n'akola. N'asigala mu Uganda n'akola. Not until last year around mu Gwokusatu najja n'adropinga ekintu eno emabega ku nkoto. Weekiri kinene. Nakati kikyaliwo. Kati eyali amusala enviri n'amugamba ana ekintu nno waliwo ekintu ekizimbye Carol. N'amugamba naye ndowooza bunene. Naffe ne tutakiteekinga as a serious issue ne tukirekeraawo. Najja n'afuna rush ku maaso. Nayiwa rush. Okubuuza dokita side effects z'eddagala nga naye bw'asoma ku leaflet akali mu ddagala that it tells. Tugamba kaali ne tukireka. Embeera n'egaana rush ne yeeyongera. Naye ng'omutwe tegumuluma kiri awo. Tugamba naye omanyi face azimbye nno ku maaso. Ne tugamba nebeera ntono. Twagendera mu ddwaliro. Twaddirayo. Dokita n'atugamba tugende mu sikaani. Mu sikaani tummangira yakomawo. Kati olwatuuka olwamala n'agenda mu sikaani era e Mulago. N'akola sikaani. Results ne zikomawo mu tumor yakomyewo for the second time. Dokita omu n'atugamba this time round bwe tukola surgery eno n'ebeera successful. Tulina okukola radiotherapy immediately. Ne tugamba kale it's fine. Ne tukola ki? Ne tugamba kati ne twebuuzaawo dokita yamulongooseza e Mulago nga takyaliyo ali ku platinum. Kati ne tugamba okumutwala e Mulago katugende ku platinum kubanga ono yamumanyi yamanye engeri ye gy'akolamu gy'asala waasala amagumba ge kubanga okumuteeka ku ddagala eryo yatugamba alina vein eyakosebwa. So ne tugamba akatumuleke wa dokita we. Ne tufuna omuzira kisa n'atukwatirako mulundi ogwokubiri kubanga this was a private hospital. N'atukwatirako operation tugikola yaliwo 4th May last year 2021. Ne tugikola nebeera successful. Carol n'akomawo ng'ali bulungi. So tugamba dokita kati ndoze ekiddako radiotherapy. Dokita n'agamba tuteekinge time kubanga bwe yakola sikaani e Mulago kye neerabiddemu awo. N'akola ne sikaani yaki y'obulago. Bamugamba mbu ayinawo goita. Kati goita tumor ne kino ekintu ekiri emabega. Agamba musteke tukigende kimu ku kimu katsoke tulabe operation bweneeba for 6 months then tulyoke tulabe ekikola kye ekiddako. Twamunanga ate gwa bitegeero tusinga tulina okuguma.
kati ne tubeera awo nwayita emyezi ng'ebiri esatu tuga mpulirayo eyo akantu akansalirira mpulirayo omutwe ogunnuma nkola bwe nti nendaba obuwuka ku kisenge nkola bwe nti nendaba obutimba buuza dokita ezo side effects za ddagala ne surgery gye wakavaako naye ebyo byonna bijja kujja bikolaki bivaawo mpola mpola najja na prescribinga eddagala eddala Tegrito nagamba Tegrito mumire ng'ogenda kwebaka ne tugamba kaale lwali olwo n'afuna ekintu kyotulo ng'asobola okwebaka okuva ku makya mpaka ssaawa emu nga talina kyamanyi kiri ku nsi ng'ali mu tulo amba ebyo byonna bijja kuvaawo mugumiikirize ne tugumiikiriza kati awo ne wajja ekintu ky'okukyama omumwa bw'aba ayogera omumwa guba guli sayidi emu gugenda sayidi emu neera ne tubuulira dokita tugamba mugumiikirize eyo surgery the side effects tugamba kaale kati tuba tuli awo it was on 24th of October last year embeera netabuka what I had to do kugenda wa mu ddwaliro we called the doctor natugamba mugende mukole scan muleete ekifaananyi last year this is 2022 netukolaki netugamba kaale nemutwala mu ddwaliro netukola scan kifaananyi tukitwala ewa doctor natugamba tumor ekomyewo for the third time naye doctor kyekireeta tumor zino ekisinza okutubuzabuzaamu wamu operatinga mu guno omwaka gwegumu ogwokutaano kati ate today is 25th of October tumor naera yakomyewo ate tugambye eri huge ate etudde wali naye ng'okuddako emabega emulago bwe bakola surgery yasooka ne bakwata oba ye histology ebyo bye bamugyamu ne babimpa ne tubitwala mu different laboratories results ne zikomawo mbu tekiri cancerous tuga Katonda yeebazibwe ne guno omulundi ogwokubiri doctor n'atugamba nti tekiri cancerous tugamba kaale Katonda yeebale kati guno omulundi ogwokusatu n'atugamba bwe tunaalwawo okola operation oba surgery kijja kubeera cancerous so the early the better. Kati nnyo bono olwadde lugambe nti yabujja Saudi Arabia. Nze to me what I think, that is what I think. Nze ngamba yabujja Saudi Arabia kuba before nga tanagenda Saudi Arabia she was normal. Wali tuna buzibu nanga tunagenda Saudi? Nali sina buzibu bwonna. Natandikira Saudi okulwadde? Natandikira eyo. Tojjukira ko mbeera yonna oba kyewakozesaako kiraga nti wali ekyava ku lwadde buno? Tewali bannayo olwadde nabujja Saudi kuba nali eno nali siyina buzibu bwonna nga ndi nnomo nga ggwe. Olowooza bwava ku ki? Obulwadde buno olowooza bwava ku kya Saudi eyo? Mwokeza nnyo. So kati embeera eriwo dokita agamba kumuddamu surgery. Kuddamu surgery omulundi ogwokusatu. Then after that surgery in case it goes on well, after 6 weeks tugende ku radiotherapy. Bakalirire ziri cells kubanga tugamba cells ze zimerera we zitalina kumerera. So embeera okwetegeka ko kuli kutya? Okwetegeka ekituufu kyo kiri nti tetuyina kwetegeka kwonna kubanga sente nnyingi ezigenze twakalidde ne tusalawo tujje tunoonye ku buyambi bantu batuyambe batudduukirire nga bwe badduukirira abalala kubanga e Kampala wali expensive kumuleeta mu kyalo tumuteeka eno lwa mbeera kisooka abeera ku ddagala lya bbeeyi buli ukosanga muguze eddagala lya $5,000 nange kennyini ngamba alinga aliwo siziinamwe teacher a primary teacher moreover teaching in a private school
siziyina ezimala. Maama ali mu kyalo era nga bw'omulabye. Yasinze okuta tusatuyitawo ku maama. SB4 Media Tuggussa Enssonga mbeera ya kalo yo mugirabye. Mulimu abala stories zaffe zino bayire naddala ku TikTok okwo. TikTok egenda kuwabya abaana. Gwali ku TikTok ng'oli Saudi Arabia oba oli Dubai oba oli Oman ng'oli bulungi, banno tebali bulungi. Alaba shows nga zino ne mutandika tutumalamu amaanyi. Tuffe tugenda kugwa mu maanyi wabula abo abalizo tusaba obuyambi bemuttira. So tubeere benkanya oba oli mulungi waba gwe oli bulungi manya nti waliwo ate abali obubi. Kalo wuuno yava Saudi gye yajja obulwadde bakamulongoosa emirundi 2. Ogwokusatu tewali buyambi. Tuzzaako ki? Maama agenda kubanga aguma. Maama sooka ojje. Kalo yagambye dda ogume. Maama ogenda kubeera ng'oguma. Maama ogumye. Kati nze ngenda kunyumizaayo emboozi. Nakola ne jjajja wange. Jjajja wange alina obulwadde Kalo bw'alina. Lwaki nti bwe nkubira ne ngamba nteekwa okujja okulambula ku Kalo. Yakamala nabo kati ali mu myaka 15. Akamala nabo. Naye n'ebitimba ku bwongo. Ate nekyewuunyisa ye tebamulongoosanga. Kuba mukazi mukadde. Kyenkugumya nti buno obulwadde bujja waliwo obutabuka ne yeesika kati naba kwesika. Era oba ng'otandise okukaaba jasi nga yakeesika omulundi gumu mu lunaku. Ajja kutuuka nga mu ssaawa emu yeesika emirundi egiwera 30. Nze nzijjukira myaka 7 egiyise. Jjajja wange mwagala nnyo natuuka essaawa ne nvaawo ewaka nga sikyasobola. Nga nkaaba ne tukaaba ne tubika nti afudde. Ne wayita essaawa emu n'addawo engulu. Kati Kalo mulamu. Mukama asiimwe. Mbadde nkusaba lekerawo okutya. Mu myezi ku Christmas alina pressure. So maama ogenda kubanga oguma. Ku Christmas ono w'omwaka ogwedde nali ntambuddemu naye kyamukuba ab'okukyalo bonna natandika n'okusonda emmere ey'okumufunga amanyi afudde. Ekyalo kyonna ne kikuŋŋaana. Ne bankubira essimu ne baŋŋamba jjajja tomusanga. Nze nga ndi mugumu wedde nkimanyidde naye mbagamba ajja kutereera. Ne bamutwala mu ddwaliro twakamugya ennaku nga 5 emabega. Ne kati agenda atereera. Te buno obulwadde Yesu bubeerawo naye bwennyini sooka weegumye mu mutima. Kuba kati woonootya n'okaaba olowooza yo omulwadde agenda kubeera. Munange ekintu kino toyebeerekeka. Munange ebizibu biba bingi. Kati ffe emyaka gyaffe ebizibu bingi. Olaba kino kyolaba kiri. Kale toyinza bwegubya n'otakaaba. Kati befu nga tonnaba kwegumya sooka ogumya omutima gwo. Ogugumya naye nkugambye nti ffe emyaka gyaffe bwekituuka bwe kityo kino nola kino kikutuukako kiri nkijja nikikutuukako. Nze kati nakafiirwa abaana 2 ate nga bantu bakulu. Ate abaana bange nabazaala bulungi tebantawanya mu buto. Nabakuza bulungi nga tebalwala. Naye kati bazze kufa nga bakulu. Omulala yafa nga n'emyaka 23. Omulala 25. Ate nga bonna bakulu. Kale bwe kituuka awo n'olaba ate gubadde osibiddeko omusipi n'olaba embeera bwe zityo ate zitandise okubaawo toyinza butakaaba. Nkitegeera
naye kati kyemmanyi omuntu ali yatulaba okukaba kugenda kusobola okulekeraawo singa baba batuyambye ne batukwatirako okubeera nga tujjanjaba kalo awo era ng'oba oyogedde kubanga kalo si mulundi gumu nga bamulongoosa si mirundi 2 guno gwakusatu genda kuba gwakusatu kale ng'agenda yita mu mbeera bwe zityo akasente ngoba okamanyi akekyalo ngoba okamanyi tuli awo buli kamu konna akagwawo olw'obulamu bwe kati maama babagambye kumulongoosa dde like kumutwala mu ddwaliro ye bukyanga kino kituukawo male mutuddeko mu ddwaliro kino ekyamutuukako sawa zino kati ekiriwo guno omwaka embeera eno gyetumusanze yagendayo mu ddwaliro kubanga n'omusawo abasooka okumulongoosa ab'emulago nongamba omwaka guno kati nga wetuzeeyo tumusanze tanagendayo kubanga akasente embeera y'akasente ate bwogamba obulwadde buno kati ngaffe amalwaliro agenda ag'omukyalo era olaba ng'obulwadde bwe tebabusobola kubanga bajja kusaba ssente ate bazirire bwereri omusawo tayinza kugamba kati ng'abasawo abana eddwaliro lyabwe ajja agamba nja kumujjanjaba naye nga tulaba n'obulwadde bwe tebukola ki tobusoboka kakati nze mbadde nsaba omuntu ali eyakulaba buno obudde okowoole omukowoole mumbeera enakwatireko kuba olemereddwa manyi naffe agambye mulemereddwa naffe kyetusobodde okukola kwe kwepakira okuva e Kampala okujja okuba omulanga naffe tetulina era baŋŋamba dda nga nange oyo yaŋŋamba dda naye nga nina okusondawo akasente k'amafuta naye nga katukayo mu mmotoka tujje oba oli awo tunakozesa kamera yaffe eyo ne microphone eno ne tukayira omuntu ali eyo oba olaba natukwatirako era nga bweyogera bwotyo obusobozi bwetutulina kugambye kasooka yakatandika sente ezomugenzeeko z'omupitirivu naye kati tukyasobola omusawo yamugamba owasembayo kati okumulongoosa yagamba nti ojja kujja ne sente miliyoni 10 naye wenkugambira n'ekikumi tetukirina ate alina ekizibu waliwo eddagala nga kati bw'omulaba eryo ku mukono buli dakiika eziwerako tumuyingizamu obucupa obutagula ssente entono olwo omusawo yalutugamba nti omutu bwe gulanga gugize nnyo muna okumuteekamu nze munange ebyabazungu ebirala sibitegeera muna okumuteekamu eddagala lino kati tubeera nga tulugula kati aliko SB4 Media Tuggussa Enssonga wetukowoyera baganda baffe abali Saudi Arabia wetukowera baganda baffe abali Saudi Arabia netukowera baganda baffe abali Uganda abali Dubai nti gonna wenna ali eyo olina obusobozi tusaba otukwatireko oyinza okubeera ng'oli Dubai ng'owenamawo 10 oba olwabiri terugenda kuteka ku namba eziri ku screen okwo netuyamba singa otuwaayo nusu 10 gwali Dubai dira mu 10 oba 2 ne muno n'atuwaayo kyemmanyi mu weeks 2 oba mwezi gumu weeks 2 kuba kyekiwadde kyo kigenda tusobola okulezinga emiliyoni 10 bwali mu Uganda wano n'otuwaayo omutwalo gumu gwali eyokke oba US n'otuwaayo $10 netugattagatta ati sukanfe netugezaako
temutera okutulekerera tusaba ku mbeera eno muleme kulekerera mama waffe ono akunyonyodde bana babiri bakagenda naye tulwane ku kalo naleme kubanga agenda kubateebereza tuzzaako ki nze no nina okukkiriza nti tewali gy'alaga nina obugumu kubanga ne jjajja wange yakamala n'obulwadde buna myaka kyenkana agenda mu 2. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. So mama sister mugenda tuwe namba z'essimu atumanyi tezigenda okubeerangako n'amanya mwezi nti omuntu ali yalabye kana katambi n'obanga nawe nusu 15,000 oba omutwalo n'agusindikako kusobola okuleeta enkyukakyuka kulamu bwa kalo olina ku namba y'essimu basobola okufunira tugenda kuziwandika ku screen tubawe namba mmeka ezisimu mmeka nga tezivaako MTN yono ekizibu network era nga boolaba nti mukyalo simanyi kati awo ate ezizo ezange zo zibeerako tuzisome namba zisimu enaye yange ya Airtel 0701 422507 MTN eri 0777 30 84 87. Zeta manyaki eya Airtel ereeta simu Deborah Gegange, eya MTN ereeta Agaba Hillary. Mama ate yiye erichi anzondetere yanje mwana kwa bajira kati mama omuntu aliyo mukubira omulanga kubanze nyinza okubanga nkuba omulanga nenga ate omuntu yeetaga gwe obulumi buli oli ku mutima twagala okujjayo nkubira bonna abandaba n'abawulira obulamu bw'omwana wange nga bubalumye bukibakutteko mbasaba munnyambe mwenna kuba omulanga mwenna abali ebwere abiyo abali e Dubai abali ettaka eyo bonna munkwatireko bannange kubanga omwana wange mwangala kubanga mpeddeko akasente konna emirundi gye baakamulongoosa era nga obusente bwonna bwagenda n'ekibanja kyagenda nga bwe mundaba ku polote gyendiko yokka n'ekyokumuliisa kyennyini sirina. Okay, ndowooza omulanga gwa maama oguwulidde. Tusaba maama ono tusobola okumuzaako akasiko ku matama singa gw'alina 10,000 alina 5 oba omutwalo gutuwa n'otuyamba. Teriyo muntu yali ayavuddeko kukugaba. Teriyo muntu yali ayavuddeko ng'agabye. Tuyambe tutasobola mu bakalo. Leero kiyinza oba mu famire eno era tenche kiyinza oba mu famire yo. Abali ku TikTok mumatera okukola shows nga tubikendeeze ate mumasooka ddala musasanya akatambi kano. Mutusabire nammwe ku buyambi. Embeera eno naye teyagala gibeeramu neera waddeko kadaama nga mmwe lwadde ne bumukomyawo wano naye tusobola okusevinga obulamu bwe
tuyambe karo nga tutufudde ku ddiini, tuyambe karo nga tutufudde ku tribe, tuyambe karo nga tutufudde ku kala. Mu kuyamba tetusosola, tuyinza okuba nga tuli mbalala. Gwe omuganda tekikugaana kuyamba muntu w'embalala, omunyarwanda tekikugaana kuyamba muntu w'embalala. Kale ayinza okuba nga muprotestant, gwe omulokole tekikugaana kuyamba kalo oba muprotestant. Ffenna tuva mu kifaananyi kya Katonda. Oyinza okuba nga oli mweru nga nze ndi muddugavu, ffenna Katonda yatutonda. Tuyambe kalo. Maama beera n'okukkiriza. Enamba ezo zigenda okuteekako ku screen yo, zojja okuba nga oteekako akasente konna kolina. Maama ffe munaye tetulina naffe, wabula tuli bakubi ba mulanga. Otofuna muganda waffe ng'ono nga twesonda, nga tuteeka amafuta mu mmotoka nga tugivuga, nga tujja tukuba omulanga, Mukama gy'atuyambira eyo. Kyemmanyi ke tuzzeeko mu maka gano ga taata waffe John Kateera, embeera egenda kukyuka. Amina. Era emboozi yaffe eno egenda kuleeta enkyukakyuka mu maka gano. Amina. Kalo oli mugumu, oli mulamu. Nze nnyonnyola nti jjajja wange yakamala n'obulwadde obwo agenda mu myaka 20. So awo omusiraamu asobola okutusabira, okutusaalira, omulokole tusabire, gwena mu ddiini yo tusabire famire eno, Mukama muwonya, ate nga Mukama tasobola tudisappointinga. Maama abadde asaba akuba omulanga, linnya lye limusumba owandowooza, naye akuba omulanga alaba ku ka TV ke, asaba Maama Fiina omudduukirire nga bw'odduukirira abalala. Nze mbeera Kampala, nayagala okujja okutuukira ddala ewo, nete muganda wange ono gwe ndi naye yekka, kubanga abaatwalibwa abalala nabo baali bawala, twali abawala 4. Naye nga nkyalemereddwa, naye Maama Fiina nange nkulaba kukubira omulanga. Nkusaba otukwatireko, otuyambeko, otuzze obulamu bwa Karo engulu, otukolere nga bw'okolera abalala Maama Fiina. Katusaba akatambi kano ajja kawulira, era amawono oba ng'olabye akatambi kano, kyemmanyi tosobola tulekerera. Gwe maama waffe gwe tulina mu ggwanga lyattu Uganda, yambye atubeereddewo. Karo nno naye muwalawo, nze ndi mutabani wo, Karo muwalawo. Kyonna kyonna maama ky'onootuwa tukyeyanzizza. Okay maama, twagala kwerekeza tuddeyo oba oli awo. Twagala okufuna ku ssimu siisi ng'otugamba nti akasente kalabise, twagala mutwala Kampala. Amen. Okay. Sa muzukulu wa Kabajja omugese bunnya SB4 Media Tuggussa Enssonga, wabula temugana mulanga gwaffe, ffe tukyabakoowola, tukyabakaabirira, mutusangula amaziga, mutudduukirire. Ebizibu byo bingi ne tugezaako bye tusobodde. Si ffe tuyamba, wabula mmwe muyamba. Singa temuliiwo tetusobola kutuuka ku bino, tetusobola kuggusa nsonga. Katusabe Karo ayambibwe, ajjanjabibwe, awone. Twagala okudda n'okulambula ku Karo ng'ate awonye. Semanda akoze ku kamera nga bulijjo. Twali tusinzidde side z'eno Mbarara district, ku kyalo maama kyalo bakiyita batya ku kyembuzaabuza? Nsiika. Kyalo bakiyita Nsiika. Nsiika Kagonje. Kagonje Nsiika. Gye twali tusinzidde olunaku lwaleero. Gamba subscribe, likinga, ate era donatinga. Mukama abawe byonna emmeeme z'omutima gwammwe ze biyayanira, abawanguza, abawangaase, abakuumi, abagabirire, abanakuyamba Mukama abayambe. era ajja bayamba, ajja badizaawo. Mukama Taata, kyetusabye kyonna Mukama Taata okukiwulira. Kyetusabye kyonna amaaso gaabo Mukama
basobozese mukama taata basobola okufuna bayamba obulamu bw'omwana wange mukama taata nkwebaza mukama olw'abantu bo nkwebaza mukama taata wanaakwatibwako yenna mukama taata gw'oba omugabirire mukama omuwa ebisinga byonna byayagala ku bulamu bwe yenna anaakwatako mukama nze nga nze sirina kyensobola okusasula abantu abo abananyamba wabula katonda yekka yaba abasasulira mukama abantu b'omukama taata abantu bo Yesu mwana wa katonda abanakwata mu nsawo zaabwe abanakwata bizinesi zaabwe mukama taata bagabirire mukama kubanga bawaayo n'omutima gumu olw'obulamu bwakama asobole okulongoosebwa asobole okuba omulamu bonna mukama banakwata mu nsawo mukama yaba abaddizaawo zisina kyensobola okubaddizaawo wabula mukama ate mbasaba mubeere nga munsabira nange munsabire mukama munsabire kubanga ekintu kino sikyangu kwebereka mukama tukusaba tuyambe n'abana abaddayo mukama bakulembere abazze ku lw'obulamu bw'obwakkalo okusaasaana obulwadde bwo ng'obwali balina ekisa mukama naye mukama taata nakyo kibasasule mukama gw'obasasula obatwale bulungi baddeyo mukama mu kkubo obakulembere emmotoka gw'oba driva mukama wange taata obabeereko obakulembere taata batuuke emirembe ebale Yesu beera bulungi weeraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.